webona nyiso moyo mubiri kufuuse kintu obuyinza bwobwebbisa jjajja kisaanidde webona nyiso moyo mubiri kufuuse kintu obuyinza bwobwebbisa jjajja kisaanidde nange abakristu mwenna abali wano omukama mulungi ekiseera kyonna omukama mulungi era zembeera kannaye ntuusa okusaasira ntuusa okwogera ku maama wange yanfudde ku maaso ku lunaku lwokubiri maama n'atuuka ku maaso mu ddwaliro doctors naye neebaza abantu bonna abawulira omulanga ne bajja okutukumaakuma neebaza ne sisita wange okulabirira maama waffe sisita wange akoze omulimu gw'amaanyi maama buli lwabadde alwala amuddusa ku doctors naye ku luno mukama bw'atyo bwe yasazeewo ebyange weewaawo agulumizibwe ng'atenderezebwe ng'alumye ekitiibwa bantu ba Katonda bweza nze Ssenga Kulannama Nkyala Jjumba bannange njagala kusooka kutuusa maviivi gange ku ttaka neebaza omwami wange Jjumba Lubowa aligaweesa ekituufu bannange njagala babuulira abantu mwenna abanjagala n'abatanjagala kituufu nafuna omwami okutaka kubi naye yali yantonderwa ajanjabe maama wange akoze buli kimu nga nakamufuna nafuna obubaka nga nakamufuna nga kubafe waffe eriya ndoosezza natya nnyo nemugamba baaba ndoosezza bwati ne bwati teyanyega ke kabonero akasooka nakwata mu nsawo nampa $6,000 nangamba genda ogule buli kimu nga tonnazaako kintu kirala kyonna zendi wa buwangwa na nnono otereze ebijja ebyo ajanjabye maama wange naye wabula amuziise buli kyolaba wanno bannanga akoze engalo za Ssaabakabona olunaku lwajjo basaze ente zisukka mu 2 abantu ne balya ne banywa leero bamugambye wasigaddeyo ebisambi 4 n'agamba tebijja kumala bantu baleeta ente 4 omufumbi waba mikwano gyaffe n'abataka yamutadde sayidi eno omufumbi ow'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono owa famire ow'abasamize n'amuteeka sayidi eri kese galamiddemu maama wange bagitumiza Bungereza direct yagisasudde $8,000,000 era nze natidde nnyo nemanya maama wange tasobola kubeera magombe mirembe kese ezo bazinona
ne mugamba oza baba tubagenda muzikula singa tumutadde mu milioni nga agamba nazaala wange yakunzaalira naawe gwe mukyala gwe nali nnoonya eyo gy'alina okubeeramu. Olwaleero ku makya mpise mbadde nyingira mu nnyumba kumira ddagala nga mpulira bubi nangamba sooka ojje nangamba security company yo gy'okozesa kozi bagiyitaani okuuma ku maduuka ago nenjimubuulira nangamba bakubire bafune abasirikale 2 bakuume ab'emmundu bakuume maama okumala omwaka gumu era bava kunkubira wano ofunye call banatera tutuukako baleeta basirikale 2 bagenda kubeera mu lusuku ne maama. Yanyambe nangambye bwebyolowooza senga nti maama tugenda muzimbako ennyumba mu wiiki emu tekisoboka ayina kusula mu nnyumba nga n'amasannyalaze gaaka. Tulina okudda mu nnyumba okwebaka mu nnyumba yaffe nga ne maama ali mu nnyumba ye yeebase era bali mu kukomerera. Ekituufu ebigambo nina bingi njagala okwebaza mikwano gyange mwenna abambeereddewo. Maama wa progressive bubira ku bantu. Omukyalo oyo yenanyini progressive Kajansi ankoze bulungi nnyo. Mukyala Mega bangi gwe bamayinga omugagga w'ekitende wubira ku bantu n'ennaalo mubawubireko bannange. Weewaawo. Beti muwubire ku bantu, Stesha muwubire ku bantu. Beti Mpologoma mukoze bulungi, Liita mukoze bulungi. Bwe muyita omugagga w'ebwebajja nzaani akusitula. Oyo bwe mulaba yina nnyini ssente wano mu Uganda. Situka abantu bawubireko wajati. Oyo bwe mulaba tutambula wamu. Buli wemuga nti akasujja kannuma ng'azivuga ayina ziri zimpenkoni ez'olunaana. Atuukirayo. Banange abantu banjagadde. Bwe neerabiddeko nako bananga nsonyiwe. Bwefiirwa obuba. Abantu bankoze bulungi. Njagala okwebaza omukyala President General w'abasawo b'ekinnansi. Basawo ne banyawo obuyinza nabuzaayo ng'emirimu ginsuseeko obungi obuvunaanyizibwa bungi nze nzadde nga nkuze kwasekuze nkyali kawala kato. Onempa President General Nansamba nkoze bulungi nnyo aziise maama wange n'obukadde bonna tankoze bubi anjagala nnyo. Bw'awulira nti Kalusazi kaatamuseke kasinga okuntawaanya agivuga n'ava e Masaka n'andeetera eddagala erya Habo n'aŋŋamba nzija ndeeta ddagala. Kale emikwano ginkoze bulungi. Njagala okwebaza famire ya Kasamitala omwami wange mwava banaye musitukeeko babalabeko ab'ekika musitukeeko babalabeko. Njagala okwebaza taata wange muwonge njogerere eyansamiza Lubaale. Abantu bangi bagamba oyo taliko wadde omusambwa oyo bamufere waawa. Taata wange situka jangu wano mu maaso bakulabeko eyansamiza Lubaale. Nze singa saasamira basebo ne banyabo singa nafadda nali ngenda basebo ne banyabo njagala kubategeeza ekintu kino. Gw'olaba nti obonaabona oyina ekizibu ne bw'ofuna ssente pirifu zikuyita mu ngalo gw'otunda akako Lubaale yabaluma. Nze banziba saagala na kwogera mu bantu ng'abatanjagala bajja kuseka. Banziba obuwumbi 2,609,000 nanzikoleredde ebbanga ddene ate nga yazinzirako yali munnange wa ku Lusegere. Bwe nanyumiza jjajja Jjumba nga naakamufuna ne mugamba ebyantuukako ebize bintuukako mu life ne bwe nali nfaanana nga ndi wa bulaaka nangagwe Lubaale yakuluma. Bw'ona obala okusamira tojja nakuddamu banange ebigambo bino mubiwulirize. Bangi mwekubya yaka ne mwefuula nti muyina nnyo eddiini ey'akabi nga temwalina gye yava. Njagala kubategeeza nze jjajja Jjumba yankwata n'atwala ewa Tata Muwonge mukuntwala ku Ttabaalo
bwe tuba tusamira tulina ekiro kye tuyita eky'ettabaalo. Bakutambuza mayiro nga 10 ne bakutwala mu kibira. Tulina emikolo gye tukolerayo, bantwala bansitudde. Ekirungi asamira ne mukulu wange Mukunja. Era nze bwe navaako naddako ne bamuleeta ne bamuteeka kumpi nti bw'anaakutuka ng'olaba. Nakomawo ntambula. Nakomawo nga ntambula saddayo kulwala paka olwaleero. Bw'oba waddirira ku lujja gwe ng'olowooza mu baakwoga lubaale yakuluma. I'm telling the truth. Yes. Bannange ono ye taata wange kamuwa kasindala ababuuzeeko. Ono ye yansamiza lubaale. Nentereera. Abantu bakutonda bweza nnyo. Bannaffe ekitalo nnyo ekyamukadde ono. Singa kulannama. Webali Guma. Ebigambo ebyo tebyogereka ng'ofiddwa muzaddewo. Naye singa kulannama takoze bino byokka. Nange nga nfiiddwa maama wange yangulira kofini ng'egatta eno nga ndoza nga 3. Omuwala wange ono n'agingulira. Olwekyo tubali tulina okubaawo ate n'okwongera okungubagira mukadde oyo. Mukadde oyo abadde wa byafaayo nnyo. Bwe nagendayo n'ejjumba ekiseera ekyokwanjula ono yankwata mu ngalo n'aŋŋamba nti nga bw'olina omukisa n'omukisa gwange gwonna nguwadde ejjumba ne kulannama. Olwekyo mukadde Katonda bajjajja akuwerekeza emikisa ate akugulirewo ekkubo eggolokofu. Mwebale nnyo, mwebale okujja okusiikirako singa kulannama n'ejjumba lwaligaweesa. Mwebale nnyo abakungubazi, tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Tweyanza nnyo taata, tweyanzeege. Bangi mubadde mwebuuza senga lwaki yadda mu nzikiriza y'obuwangwa naye obudde buweddeyo. Njagala okwebaza Tondizi Mukwaya, njagala okwebaza mwami wange Kigundu Basajja Baka ne kwaya yo Spiritual Believers Choir. Njagala okwebaza bakabona ne bannabona. Mwebale nnyo. Njagala kwebaza Kabona Kato Senkandwa akulembedde okusabira maama wange. Nkakasa bulungi ti maama wange ajja kudda ku nviiri z'abalamu alamule. Era omukisa agenda kugutuwa. Banange gwe sikonyeeko ansonyiwe kwerabidde bwerabizi. President Jeno banange nsanyusa okulaba nva kwogerako kati. Omukyala gwe ndawo entebe. Yoyo Nansamba banaye mumukubireko mu ngalo. Mukyala wa bbeeyi, mukyala wa kitiibwa akulembedde bulungi abasawo bange. Banange obukulembeze si bwangu. Mwe muwulira biwulire. Naye omuntu n'akuwaako mu ntebe olunaku lumu eyokya. Nansamba mutongole nsanyuse nnyo okulaba ne bootambudde nabo bonna. Era banaye njagala kuzza Kazindaalo ndowooza bannyinaze baveeyo Mukunja ne taata wange eyatusekira. Nina kye neerabidde mu nzijukize banange navuddeko amazima. Naye ng'abantu mwenna mbasiimye ab'emutungo gye nakulira. Banange nina kye neerabidde. Ono ye mukulu wange. Mukunja yamuddako. Nze ne ndyoka nzirako. Nze maama wange yafuna olubuto oyo gwe mulaba. Ne mmala mu lubuto nga okudda ku mwannyinaze oyo gwe mulaba. Emyaka 11 nga ndi mu lubuto nga sinazaalibwa. Naye abantu bwe babasanga bababuuza mukulu wamwe kulannama ali atya? Mukulu wamwe kulannama akola ki? Maama wange abadde ayagala obukatuliki lwa nsonga eno. Maama wange agamba yatambula ne taata wange buli wamu wonna nga banoonya olubuto lukomewo ne lugaana. Waliyo okulamaga e Namugongo ne bagenda e Namugongo n'afukamira kuba oliyo Kizito n'afukamira
ku Kizito omuto ndoza ali okubayita Kizito omuto omujulizi nafukamira namunyonyola ebizibu bye ajali myaka kati bwenakola ki banange mpuba mu nsonyiwe maama wange anumye nnyo abadde mukwano gwange nno nga bw'okiwulira kati bwe yafukamira awo mbadde ngenda kwesa olulimi olubi ku Kizito omuto n'amunyonyola ebigambo bye agamba yagenda okuzuukuka ku ssaawa 9 ng'olubuto lusamba munda. Ekyo maama wange kibadde kimufiiza ku Bukatoliki. Nadda mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono kwegamba nabuuka. Omanya ababuufu mu nsi baba batono. Otegedde akondo kantu kakulu mu kakootinge. Omuntu omu nze saasoma bayirawo naye kubeera omugezigezi ng'akaana k'embaata tekatakulira. Enkoko etakulira obwana bwayo naye embaata tetakulira ki? Kati olina kuba mugezigezi ng'akaana k'embaata. Sijja kugenda mu maaso bayirawo bigambo bingi byenina naye njagala kubeebaza bwebaza. Mwenna bazzukulu bawamala, mwenna abambeereddewo, kabona waswa nsanyuse nnyo okulaba. Nsuubira sipiiki y'obeere nebeera eri waggulu nga tuziteekayo maama. Abataka nabeebaziza dda gw'otabaddewo ono amuteekamu ebigambo biga. Abataka bonna bye beebutunga ewaffe gye nzaalibwa be nasoose nabo. Abeesebobbo bukeeme nnyo okusembyayo kuba bagenda okukuuma maama wange. Bannange abeesebobbo munkuumye nnyo. Njagala n'obategeeza mu butuufu lino ettaka lye nasooka ndowooza oggula. Nze nina amataka. Nina amataka mpeza ebyapa 108. Nga sirimbamu nakatya mbirina naye wano jjajja muwanga ne mwannyina zanzirako omutokaavi be bandabirayo ne banga waliwo ettaka lye batunda Yesebobbo dungi yikazambukira ddala paka ku lusozi wandiziguze nimbagamba nze ngenda eri ebusunju mu kyalo ettaka lino ndiwaddeyo ku lwa famire yange lifuukire eddala ekijja. Kuba basebo ne bannyabo ffe batuziika wali Nakabugo ku Serena. Tuli ku nnyanja. Ennyanja bwejjula ebijja bigenda. Ebintu byayonooneka mwonoonye ebitonde bw'ensi mmwe. Muzimbye mu ntobazi, mutemye emiti giweddewo, muyiye ettaka mu nnyanja nalaba Sudiiri ng'asomba ebimotoka ayiwa mu nnyanja. Yiika nga 5 okuyingira mu nnyanja. Kyokka nga tuli baneiba. Kati enkuba bwetonya nga wonna wakola ki? Nga wagenda. Tosobola kuziikayo muntu. Amazzi gaba mangi. Era ennyumba gye tuzimbidde maama tuleseemu sipeesi ya taata. Era bwe banadda ba funeral okuteekako maama wange Mabbo bagenda kusimira ddala n'entaana ya taata bagisime, bagikole, bagibikke. Tufune olunaku olw'okusengula ebijja, tubisengule tubiggyeyo. Omukyala tasooka ku kijja ngafa obuwangwa n'ennono. Ndoza n'abatali ba buwangwa na nnono. Twasiguddeyo omwana wa muto wange ne tumuleeta we twasoosezza ku bijja. Njagala okuwunzika nga nkubiriza abakyala b'omu Uganda mwenna muyige okukola. Muyige okukola. Muyige okukola. Mu maaso g'omwami ow'amaanyi wabeerayo mukyalo waki? Nze nasanga mwami wange nga musajja mukozi ng'afuna ssente nate efuna gy'afunamu ssente naye ng'ebintu by'alina tebimmatiza. Naye olw'okuba najja mu mugongo gwe nga ndi mukyala w'amaanyi olwaliyo jjajja Jjumba musajja ngwaŋŋuli ali mu ttaka, musuubuzi wa ttaka, musajja ali mu transport, bino bimagulu 16 yatambuliramu zifuso, akoze emirimu mingi nnyo era mweyagaliramu. N'ennaku ezo yaguze muroka ey'obwa Ssaabakabona bali mugiteeyako linnya Ssaabakabona ya $8,000,000
naye mwatandise okwogera eyo pulezidenti yagibawadde, eyo pulezidenti yagimugulidde. Basebo ne banyabo twekolera. Muwuliddeyo nga tusoma nti pulezidenti atuweerezaayo sente bwe ziti. Tumwebaza yatukolera embaga yaffe, naye ffe tetulyangako ku ssente ye. Agamotoka bwe pulezidenti yagabawa tewali kyatuwa basebo ne banyabo. Museveni ng'ondaba toyina kyotuwa, balekerawo okututeekako buli kyetuguze nti gwokituwa. Katonda abajjajja abampeera omukisa. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ffe ng'abeenzikiriza y'obuwangwa n'enno tugamba nti bweza bwa kinene ne maama na binene. Basebo ne bannyabo, akaseera kano katulaga nti buli mu kitonde kibaako enkomerero yakyo. Era bwe tuba mu kaseera kano gwali eyo ng'olina effujjo, waliwo ekiri kukakkanya ke kaseera kano. Bwe tuba mu kaseera kano gw'oli eyo ng'otulugunya banno, oba olina buyinza ki Katonda bwe yakuwaako naye ng'obukozesa okutulugunya ebitonde ebirala, akaseera kano kajja kukkakkanya. Bantu batonda mwenna, oba oli musiraamu oba oli mulokole, mutereeze ebikolwa byammwe. Muve mu bikolwa ebyokugamba nti oyo mukafiiri asaana kuwa bwe twasaana kutta, kubanga obwo butujju bukoma ku nsi kuno, naye owa Katonda tojja butuusaayo. Basebo ne bannyabo, oba oli musamize oba oli mulokole, humanity is the best weapon. Obuntu bulamu, empisa, okwagalana awatali kwawula mu mawanga, mu madiini n'ebirala, obwo bwa Katonda ddala. Era ekituleese wano humanity, kyova olaba Ssaabakabona wange ne mwanyina nga sekati bali wamu. That is humanity. Kakati basebo ne bannyabo omulanga gwange ku kufa kwa maama waffe ono, eri abantu mwenna tubeere n'eddiini limu. Humanity buntu bulamu nga lye likulembera n'empisa. Nga tuvuddeko biri, simanyi ono musiraamu, ono asaala atunudde maaka, ono simanyi akuba engalo atudde eno, ono akuba ngalo kiro kyonna budde kukya, ono akuba ngoma, ono asamira. Ffenna tuli baana ba Mutonzi. Era ekitufuula nti tuli baana ba Mutonzi bwe buntu bulamu. Akaseera k'akalulu kasembedde, kyo nayise nga ndaba waya z'amasannyalaze zivuddeyo okuba omwana w'omuntu. Eyo humanity eba ekoze eki? Eba eweddewo. Tusaba abakuuma ddembe, tetuli nsolo, tetuli mbwa, muteeke ebi humanity nga mukwata ku bulamu bw'abantu. Kubanga Katonda yabatonda alina essaawa eyo egenda okubakakkanya. Yonna gye muli abalina obuyinza mubukwate bulungi, kubanga ffenna tuli ki? Tuli bantu. Saba Katonda abajjajjange abampeera omukisa. Era omuteeke ntiwateeka abalungi. Tukulonga mwaliro bajjajjaffe Musisi ne maama Namusisi. Sisimula omwoyo gw'omuweerezaawo gusisimuke. Sisimuke simulembadde za bonna ebaveeko. Jjajja Nkunda Kiziba Nyabuti Nyamuzaawula Lubaawo lwa Kabombo. Bwe birigwa ne bigwa Nyakatonnya Busimu wanga nyina abawanga. Era gwe Kemaana Lwebala Lubaali Buzula Ntukomya takala kwebyo. Katonda wabajjajja abawa omukisa. Ayi gwe Kyetonde Katonda ajjukira abo bonna be watwawula mbe twalyanga nabo. Lutwalyanga nabo, lutwalambalanga nabo. Jjukira okubasaasira n'okubasonyiyibwa. Tujja kuddamu tubasaasire basonyiyibwe. Tukwongere Musige Seraayi Kyabangi asaasirwe. Tukwongera Muzaana wo Namuganya Kirekaawo. Tukwongera omuweerezaawo Beeri Ggulo. Tukwongera muweerezaawo Kisombaladi na Bisco Teyomba. Omuweerezaawo Tusiime Kasiringi. Omuweerezaawo Nakanjako. Njakusaba tusirikire mu kaseera kano buli omu aweeyo oyo eyamuvaako. Basaasirwe basonyiyibwe, Ayi Mukama,
basaasirwe basonyiibwe ayi Mukama, basaasirwe basonyiibwe ayi Mukama. Emyoyo gy'abakkiriza bonna Mukama Katonda wa bajjajja baffe agiwa ekiwummulo eky'emirembe, agikomyewo okunviriza abalamu, okulamula abaana n'abazzukulu nga tezaawula mu baaluganda. Ekitiibwa kibe linta amaaso n'abamba ne Nawantegere naye mwana Kato Wasiwa ne Kajalanenge gwe mwezi enjuba ne munyenye bitwakirenga bulijjo emirembe n'emirembe. N'olwekyo nja kusaba mu kaseera kano tutambule mpola mpola nga tutwala omubiri gw'omuweereza waffe, gwa maama waffe, jjajja waffe. Epulogulaamu ejja kutambula bweti, abakutte oba nabamba ng'ogenda okukola